tekigenda maaso saawa zino tekigenda maaso we tuli wano saawa zino amasasi gavuga embeera etabuse mu kaseera kano okukakkana buno adda agezaako okukwata emmundu agala taata Basewe ne bannyabo tubaniriza ku Big TV African News ebaweereza amawulire agatalinda ag'ensusso agasonsomola agakaabya aganakuwaza agaleeta essanyu n'ebintu ebirala bingi. So tuli wano ku Big TV okukubeereza kati olwali tuli mu Lubigi wano Nabweru okubalaga embeera etambula etya era luno olutalo luli wakati wa church ne gavumenti. Omulokola agamba church tevaawo, gavumenti egamba church evaawo. NEMA yeewera, poliisi yeewera, katulinde ekiddirira mu katambi akagenda okuddako oba mu sitole eno gye tuli mu kuweereza lunaku olwaleero. Wano woolabira bino byonna abatuuze bali mu mbeera etagambika, bali mu bunkenke obutagambika, era bwe weetegereza obulungi olaba nga abamu abaali bakola entindo ezituuka mu maka gaabwe ziri mu kuggyibwawo olw'okwewala poliisi oba okutaasa ku bintu byabwe ng'emitayimbwa n'ebintu ebirala. So musaidizi wano wetulengera abantu bino wetulengera tulaba nga abaana balabika balonda sikulaapu aba sikulaapu, abantu abatuuze maka gaabwe mwe babeera bw'ogalengera obulungi eri mu miti tulengera nga walabika maka g'abantu baazigamyawo tebakyalina kiddako, babuuza kiki ekigenda mu maaso era tuli wano butereevu tugenda kuweereza buli ekigenda. Wetutuukidde no olunaku olwaleero nga tugenda mu mwezi ng'ekitongole kya NEMA aba National Environment Authority ali mu nteekateeka oba mu kulaba nga batereeza ekisenyi kya Lubigi. Bantu bangi, amaziga mangi nga woolaba amayumba g'abantu gamenyeddwa era nze nina ensonga lwaki ndeseko elementi ku mutwe nti embeera gye tulimu ya mayinja lwa nsonga abatuuze bakambwe nnyo ku ki ekigenda mu maaso kuba ssaawa zino nga boolaba abantu bangi bali bamenya amayumba gaabwe tebalina wakudda. Maziga nno mangi naye olunaku olwaleero era tulaba poliisi ebakanye n'abakulu aba NEMA baabo bagenda kulaba nga bongera okumenya buli gwe bamaakinga okulaba nga ennyumba eyo bagiggyawo. Enteekateeka zaabwe bagamba baagala kulaba nga batereeza Lubigi ono abeere ngadda ku mutindo nti abantu badde bayiyeemu ettaka mu lutobazi nga kwegamba amazzi ate gasala ekkubo. So baagala kulaba nga embeera eno bagitereeza okudda nno ku mutindo. Leero ensonga lwaki tuze ne poliisi mu kaseera kano kigenda mu maaso tuli mu saaviisi olunaku olwaleero Abasawo ne bannyabo kigenda mu maaso kyekyo endiga zo zaatudde dda kabola kigenda mu maaso wali mu kaseera Mbuli ali ku kato kaseera kabola kigenda mu maaso nsonga wali naye nga yo NEMA etandikidde kigenda mu maaso kaseera tulina kyakukola jangu ku bayito
abaana bange bano bamulekwa ene kanisa yenyambyeko okuba abaana bano nga bandekanga abaana bano bato ng'abaanaatubaako nga bannamwandu nga bamulekwa abatalinaako baabwe abatalinaako mwagirizi tetusina gye tusobola kugenda tetulina gye tulaga munatukasukawa nga uganda munatukasukawa nga abakulembeze baffe abalungi mugenda tukasukawa nedda omuntu bwe yafunanga obuzibu yaddukiranga ku kanisa esaawa zino talina waddukira ekanisa bazimenye kyamuleseeko kyamuleseeko Abasebo ne bannyabo bawola tugenda mu maaso kyakiyo bakyagirinzemu olw'endiga nti nga bw'okirabye Abasebo ne bannyabo nga bw'olaba abantu bulaba ku Big TV African News ono ye musumba w'abalokole atuuka era yazze okulaba kiki ekigenda mu maaso abasajja musumba y'oyo kanisa abamulaba ne ttiimu ye security ekwasaganya security ye musumba Muyingo Bright we submitted our papers and everything was submitted. So we are waiting for them to reply. 8 months ago, this ministry is registered, fully registered was by the government of Uganda. We are taking care of the people here. We cannot accept this impunity. Because when you are bringing some project, you must compensate the people. These people came 2015. This area, there was a school with a university center now. How can you come without serving this ministry that you just demolish them? People, now they are just homeless. What is this? These people are taxpayers. They pay. At least the Ministry of Disaster and NEMA should have come up with a plan. Must come up with a plan. But you just not use force of people's property. These people, they are legally registered as a church. They also, Canada Board knows it. They are registered, fully registered. So how can you come and do this such impunity without even hearing to them? Our law firm was an company advocacy wrote to them demanding their reply because they have submitted their project brief and the money we are paid to the government of Uganda assessment, impact assessment. 8 months ago, they have never responded. We have written to them several letters without replying. What does it mean?
Emegamba yagambako okuvaawo Emegamba yakutegeezaako okulaba nti ejjawo kyaki mu mirembe n'ekyo asobola kikola. Abagoberezi abali mu kyaki munda kigambo ki ky'obagamba bafulume tebafulume? Bayungudde abampi n'abawambuzi awo timu giraba yatiya gaasi weweeri. Saawa zino embiranye ekyali ku kumenya kkanisa n'abampi okulaba ki ekigenda mu maaso mu kaseera kano. Bassebo ne bannyabo ekiri wano ekigenda mu maaso kyaki. Tuli mu kyaki tereevu, poliisi eyingidde, amagye poliisi eyingidde. Bassebo ne bannyabo ekigenda mu maaso poliisi emaze okusalako kyaki yonna. Tuliasingula no?
ekigenda mu maaso wano mu kkanisa ndowooza ne bwe sikyogerera buli muntu akiraba. Embeera nkambwe nnyo. Eyo maziga nakwaziirana ebigenda mu maaso saawa zino embeera eriwo si ya mulembe. Abantu balwanagana mu kaseera kano bali mu kuwaanyisa ebisongovu n'ekitongole kya poliisi. Abantu abawadde obudde okufulumya ebintu byabwe bigaanye. Tekigenda mu maaso saawa zino. Poliisi n'endiga wano we tuli, poliisi n'endiga. Embeera si ya mulembe. Saawa zino. Kigenda mu maaso. Embeera etabuse. We tuli wano saawa zino amasasi gavuga. Embeera etabuse mu kaseera kano. Mbeera nkambwe abagoberezi basazeewo okwagala okulwanagana ne poliisi ekitali kirungi. Ekigenda mu maaso si ya mulembe. Abantu bo bakyagaanye okukkakkana. Kugambye tuli mu lubigi saawa zino. Abantu bagaanye okukkakkana okuteekawo embeera entuufu. Babawadde obudde obujjamu ebintu mu kkanisa ne kigaana. Mu kaseera kano embeera gye tulimu si ya mulembe. Abali mu kumenya God is Healing Tower mu kaseera kano mu lubigi. Poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okulaba ng'embeera etereera. Mbeera y'amasasi na tear gas. Abantu bagaanye okukkaanya ne poliisi ate bagadde kwagala kulwana bulwani nayo ekitali kirungi mu kaseera kano. Abalala bamenyeddwa naye ekkanisa ebadde esigaddewo era ng'enkola ya NEMA badde balina okulaba nga batereeza embeera eno yonna egenda mu maaso. Naye abagoberezi bagezezaako okwagala okulwanagana ate ne poliisi ekitabadde kirungi. Amaloboozi gogenda mu maaso n'okuwulira ng'emaloboozi g'abatuuze g'abagoberezi ba pasita oba nti bayita endiga bali bagezaako okulwana okulaba nga kiki ekigenda mu maaso, kiki ekikyukamu. Musumba okitegeera y'embeera eno. Maziga nakwaziirana nkunnyonnyodde bye bigenda mu maaso mu kaseera kano.
bakyagaanye okukkaanya abagoberezi b'ekkanisa eno, bakyagaanye okukkaanya. Embeera egenda maaso mugiraba. Embeera eriwo mu kaseera kano nyongera obbategeeza tuli mu Lubigi nga NEMA egenda mu maaso n'ensonga y'okulaba nga batereeza olubigi luno. Wekituukira olunaku olwaleero tuli ku kkanisa y'omusumba oba Nabbi Bright Muyingo kwe batandikira olunaku olwaleero. Embeera bwetyo bwegenda mu maaso. Abagoberezi tubasanze olwedde batandise dda okusaba, poliisi negezaako okwogerako nabo naye ne basigala nga bakyawaliriza embeera. Poliisi naye kyekoze ng'eyungula abawanvu n'abampi okulaba nga prosesi yaabwe egenda mu ngongovu n'okubagana wakati w'abagoberezi nga bakuba abapoliisi ekitabadde kirungi. Naye mu kaseera kano okumenya kugenda mu maaso. Yo NEMA egamba teyagala muntu ntobazi. Abagoberezi mu kaseera kano bali mu kuggyamu ebintu byabwe mu kkanisa, butebe n'ebintu ebirala ebisigadde. So embeera bwetyo bweyigenda embeera bwetyo bweyimiridde mu kaseera kano. Ndowooza byowulira ebyo ge madirisa n'amabaati ag'ekkanisa embeera eyo egenda mu maaso mu kaseera kano. Omukyalo ono gw'olaba ndowooza agezaako okulaga nti ali mu bulumi obutagambika, so tusuubira nti kyonna kyonna ky'akola situmanyi oba kimutaasa kitya, naye nga ekyamazima kyaki egenda bagezaako buli omu okukola ekisoboka. Essaala zisabiddwa zigaanye, buli kimu kigaanye, ne poliisi egaanye, ne gavumenti egaanye. So ekyo ekigenda mu maaso zino entebe zikyali essaawa ey'olwaleero mu kkanisa, naye nga n'abakozi b'ensimbi omuli abalonzi ba scrap bo batandise dda okulaba nga mu kaseera kano oy'omu ku bagoberezi abadde akola effujjo ku bakuumaddembe. Kitegeera y'embeera egenda maaso. Afande agaanye okutwalibwa. Uli adduse eri mu bikajjo awo. Omuvubuka we yadde akola effujjo. Afande omuvubuka wuno adda agezaako okukwata emmundu agala otaataaganya abasirikale. Ate yabadde wafujjo
Abasiba ne bannyabo ekigenda mu maaso ndowooza mukiraba tetukyakyogerera kati kyekola bwekozi mulaba buli kimu kigenda mu maaso. Eno ye kyaki buli muntu yenna yabadde ayogera nti tewali kiddako tejja kusoboka tewali kijja kusoboka naye olw'amaanyi ga gavumenti tetegedde Katonda tetiddaani kyaki efundikidde sigadde mu matongo so nabwe tulaba endiga zibadde ziraaja na wali pasita tataasizzaako wadde ebbaati yeesisikirizza nga ebintu bino bigenda mu maaso n'okwogera nga n'omukulembeze agenda mu maaso n'okugamba nti bannange abeesenza mu lutobazi mukola kibi wakati mu kubanga ye faaza oba omusumba wa kyaki eno teyasalawo kumanya kikyalina kukola yagumiikiriza nga yeesiga amaanyi g'atamanyi agajjawa oba gatandikirawa so obudde buno kyekino kyetulaba so bwetyo kyaki omusumba yabadde yeesigiriza ku mu lutobazi lwa Nabweru bwesaanyeewo obulumi obungi bali eri bakaaba endiga zikaaba tezikyalina kiddako tewakyali kigenda mu maaso so omulabe waffe bino bikulaga ki nti okugula mu lutobazi oba okwesenza ewantu nga tomaze kwekenneenya nnyo ng'oyonoona ssente zo olina okulaba ki ky'ogenda okukola kyengenda okukola kiyamba wengenda okukola wenkikolera we batuufu wakati omusumba yasoose n'aga nti yalina ebiwandiiko ebiraga nti buli kimu kitambula bulungi naye ekyakola obubi teyaddibwamu so ye mu butaddibwamu yalowooza bakkiriza n'asalawo n'akola enteekateeka ze ez'okuteeka kyaki eno naawe wetwogerera kyaki esaanyeewo abatuuliza batulaba eno ye toyireeti endiga mwe zibadde zikolera emirimu zaagyo in case
singa embeera etabuseemu ng'oli mu kabuyonjo. Amukusanga. Ensonga eno bayipulirako ki? Lwaki ate nga bakizanyire kuba kyaki lwaki tebakizanyirako? Like 100 times. Now for them they came very early. Okay, we tuli wano mu kaseera nakutegeeza tuli mu Lubigi ensonga nga bw'ogiraba bwegenda mu maaso bali mu kumaliriza okumenya Healing Tower ey'omusumba Muyingo Bright oba Nabbi Muyingo Bright abadde yazima naye mu Lubigi mu Ntobazi. Gavumenti luutu eno tetaliza muntu yenna, bonna abali mu Ntobazi bali mu bimenya byonna. Abagoberezi bafulumye ng'ababadde bawalidde bagezezzaako okufuluma naye ebintu bingi ebyonoonese lwansonga yo Nneme egamba yabategeeza abasinga ng'era boolaba embeera wonna badde ebintu baabijjawo naye nga bo be batannakola ki be batannabijjawo. Emboozi eno yonna tugenda bba tugikuwa mu bujjuvu bwayo naawe ogyerabire ggwe ali eyo ewaka atategedde kituufu kibadde kigenda mu maaso. Weetiye eri mu kumenya emaliriza ssaawa zino. Bakasirisa Max Fan. Tuwulire ebintu ebyonoonese. Kakyandibadde kyangu.
kibadde balina okukola okulaba nga bategula ebintu byabwe kitegeera kati mu kaseera ekifo kyolaba mu kaseera kano we wabadde God Healing Tower ey'omusumba oba Nabbi Bright Muyingo era KCC oba nga bali wamu n'ekitongole kya NEMA ensonga zo ziraba nti bagezezzaako okubalabula okumala akabanga ekyabalemye era ssaawa zino tusanze bali mu kusaba poliisi n'ebalabula ne bagaana paka bwe babamenye ekifo nga bw'okiraba y'embeera eyo eriwo tugenda batukutuusako emboozi yonna teweerabira okungoberera ku YouTube channel yange Judge Kavuma ngenda bankusakira buli kimu nga ekigenda mu maaso nkutegeeze no wiiki yakusatu nga NEMA ekola omulimu gwayo okulaba nga erongoosa ekifo kino basebo ne bannyabo kino ekigenda mu maaso kikaabya kyanaku yeeyongerayo bakyamenya tegeera akapande kano kwe tubadde ekipande ekya Nabbi Bright Muyingo we wabadde ekkanisa nga bw'ogiraba kino kyekipande ayo y'omwami abadde nabbi ow'ekkanisa eyo okitegeera so embeera bwete bwegenda mu maaso tugenda batukutuusaako buli kimu live okitegeera ojjabba otegeera embeera eno naye nga bo poliisi egamba yabalabula okuva ku Lwokusatu babawa ennaku 3 okulaba nga beetereeza naye ne leero era kibadde kigaanye embeera bwetyo bweri kyagenda maaso tugenda batukutuusaako buli kimu ab'ebyokwerinda obalaba bayambalidde dda emigemerawala ne tiyagaasi kugaye ngenda bankutuusaako buli kimu we tuli wano tuli adde bakuba bakuuma ddembe babatadde ku mpingu wekuli abakubye ku basirikale eŋŋuumi kati babakwasizza poliisi yeba ekola ebisingawo abantu bano bakwatiddwa poliisi kiteeberezebwa okuba nga babadde bagezaako okutaataaganya enteekateeka za gavumenti mu kulongoosa oba n'okuzza emirembe nga tukyamenya embeera ekyagenda mu maaso NEMA ye yasazeewo n'egamba nti buli aliwo alina okuvaawo abantu babadde beebuuza oba ekkanisa ye n'akwatwako ne munne nayo tetalizibwa buli ali mu lutobazi bafubye olaba nga balina okumuggyawo abo babadde bagezaako okulwanagana n'ab'ebyokwerinda babakwasizza amaanyi ne babatwala ku poliisi embeera bwetyo bweri mbeera nzikakkamu naye yenna aleeta ku ffujjo ab'ebyokwerinda bwe bali okulaba bo nga bakola nno ogwabwe buli eyamakingibwa X mu kaseera kano agenda kumenyebwawo ekimu ku bizimbe kibadde kipya nga tekinnayingirwa naye nakyo tekitalirizibwa nakyo kiri mu kumenyebwawo mu kaseera kano embeera y'amaziga n'okwazirana mu kaseera kano nti buli ataasobodde kuggyawo bintu bye mu budde obwamuweebwa ssaawa zino kyekiseera poliisi yo ekola ogwayo nga bali wamu ne NEMA okulaba nga buli eyali yamakingibwako X avaawo oba amenyebwawo